tulina Ssenyomo Victor okumabanda sasa okulaba sawa. Tulina kansala Waswa Dani Tamale bigambo tibyasa butwe okuva Nasse okuva atutikirira ku district ya Kiso. Tulina mukama wange Kana Kambata era alina ebigambo bingi byayagala okubanga agamba abantu b'Ematugga sasa okulaba Nyosebo. Tulina mukama wange mubuweeza bw'Egombe ne kulaba kansala bonna bapadde omukisa okutuusa ebigambo byange eri mmwe bantu b'Ematugga eddakiika emu yokka emmala. Nze mukama wange mu bigambo byange nyera sooka kusiima abantu abatukoze obulungi mu kyalo ky'Ematugga ng'abakoze mu nsonga ya security. Ngenda twala omukisa njaga twala omukisa guno olw'okwebaza omwami Ssaalongo Yiga Charles omusajja oyo yatukola bulungi ebiseera bye yabeererangawo. Tulina kansala Namiro Lydia ono nno nga yatwala Matugga apa ku division. Tulina kansala Teopista. Tulabe nti tukolera wamu okulwanyisa crime. Bano bakasolo group bagenda kubeera deflated. We are going to defeat them and they are not going to disturb you. Ngabo twakola bana abaana ba ghetto. Twaba program ennungi ewange eri Nansana. Nakwezo bafunye bikes. Pichi mpya twazibawadde. Namna mumanyi. Toko bali. Okwenna sanje yagalanga akijjeyo bwati. Ngatugende. Mama wenyini yagga nyamba omwana wange. Twetaaga immediate response ku nsonga eno. Outcry nene okuva mu bantu baffe ab'Ematugga n'ebitundu ebirinaanyeewo. Basobole banyabo ensonga eno tugiwe omuzinzi ogugimala nga abantu b'Ematugga tugiwagire tukolere wamu tusobole okuba nga tugogoba nawokeera y'embeera embi mu bannamatugga. Abantu baffe bakoye niyaza nnyo neyaze Wasa Emmanuel Gemanyi. Zino bodaboda ziyinza mu makubo ze z'ababbi kizibu nnyo kivumbi gw'omanyi okubba. Nze kye nandisabye nti wandibadde ennamba y'essimu bw'oba olina omulimu gw'okola n'ogulira kivumu nti maliriza jangu onkime. Okusiba okwesa bodaboda y'ekkubo yeevaako obuzibu. Ogenda n'osanga omuntu ekiro ng'akutte essimu ya smart bwati ng'atambula naye ali bwati. Kasolo gurupu ne bw'aba ng'abadde talimu kyakubba omuleetera okusagula n'agamba yiraba omuntu ono atambula kuba ze mbalaba nnyo ku kkubo ng'ali naddala abawala abato ng'ali bwati atambula. Njaga twala omukisa guno olw'okwebaza omwami Ssaalongo Yiga Charles omusajja oyo yatukola bulungi ebiseera bye yabeererangawo. Tulina omwami Giso Medi yatukola bulungi era si and the other comrades present, the stakeholders mu Nansana municipality. Kansala kabere chairman nze gaze kansala oyinza okugamba bakasolo group 10 tebamanyi nze sibamanyi wale chairman atamanyi bakasolo group 10 adde esaba mulwanye wala abantu abakoze obulungi be basooka obubbi mu Matugga tukwatana mu abazadde nze omwana owanga ayingira ekyesawa 2 ewa n'abaana basusizza emyaka 24 oyingira ekyesawa 2 ng'osula waabwe ojote n'akakadde kalamba mbuzi okajjewa bw'atalina mulimu naye kirala mbadde nkyerabidde amabaala ebbaala ziriwo 3 wano esookera ddala ezikeesa tuddamu ebbaala eya yudeekeesa agenza okutaasa omukadde oli nakati alabika ali ku kitanda oba wali naye nga poliisi weeri tulina mashini era kyebakola batandika okuba amasasi nga bava ku poliisi abagenda bakuba bwe bati naye nga bali abaana bakutte embaawo ezanya ku bbiri ez'emisuulize bakulisaana obuyinza mwagala bukomewo eno mu bantu kubanga obuyinza bunaakoma weeno mu bantu
ffe twawumula ne tudda ku kyalo tukola emirimu gyaffe oli gyatakusuubiriza naye we are very very technical and very bad. Kyennyini ekiro ekyo kyennyini oyo Yuda asula alwana nabo. Omuntu gwe baali tebamanyi yali tayita ku local view. Okujjako kati ffe n'akulengera n'agamba nti oyo musajja muzibu wemuveewo oyo mumanyi otuwulira naye bwe munaakwasa omukono omusaasiza abo abaana kubanga ffe kati tebakyatusaasira nze baakuba omwana wange amannyo nakozesa 8,000 okuzzaawo amannyo okiwulira kaakati bo ne bagenda balumbe oli gwe basuubiriza nti oba ye muzadde wooli naye gwe kiteekemu nti senga buli lunaku bwe bakuba agenda n'alumba muzadde waabwe bwe tunaatandika eyo tactic nti kale alafa nkuye nti kamere numbe mulishidi Mogolo Kigozi olinayo amanyi damulira naye ng'agenda n'ayita awaka ffe ne twekweka nga baatutegeeza dde oyo mubbi naye ebbanga lyempangadde ku nsi teri mubbi afalumbe. Nze njawo kubasaba tuve wano nga buli omu yeetumye omulimu ogw'okubudaabuda emyoyo gyaffe. Sooka owandiika erinnya lye bayita mbolimboli. Nze nabagamba nze sitya omusajja w'omuntu nabagambye gwe lumba nze emmotoka yiiyo nagyewaddeyo ekola emisala n'ekiro mbolimboli ebyo mulimaze mbolimboli. Omulala bamuyita Kaleefu kitaawe ye Kalule akola mu taxi mazima. bano be bali mu Kasolo group Kakana wandika amanya g'okola oyo ssebo gwenjogerako bamuyita ye Sadi Komanda akuba okuva ku Kiyembe paka ku Kobiro yakakuba omusumba namugambye ajje wano yatwala ebirabo n'amukuba n'amugamba lwaki taweza birabo buli lunaku abaddako ebirabo. Olaba ekizimbe kyange ekya local view ekizimbe kyange ekya local view mwenna mukimanyi ekyemmanga ku kiyumba ekyo babasaalaze nnyini n'ebiyumba ebiri wansi kuliko ne landlord bamuyita Kalimu ow'ennyama awo we basula ye besi. Baakuba omukazi wano nga Jagonja Junior yali agenda ku church yefulanga owa boda yamugirayo kiso atulina abakulembeze baffe ab'ebitundu bakansalas Emma Waswa ajangu yandiwe wajuzi bano bokka tuleme kubanga nga teboogedde amanya nafuuka ndiwulira up to them so tebagenda tumalira budde abo abantu abalungi tubeetondera ne sekwetondera yenere nnyo programs za government sente nyingi ziri mu bitundu byaffe ezigenda konvoyi yali etambula patule abasirikale batambula ne basanga mutabani wange akutte just Rolex kanusu 10 ekasoda mu kisiiro omwana akamujjako omusirikale n'akaluma nga n'omwana kyamula mulina abantu bamuwuliriza ku poliisi eyo naye nga bakyamu olina akuwa information mukwate gundi naye nga yinyi yagamba kwata gundi alina obuzibu. ogwe Nasanja yagala ng'akijjayo bw'ati ng'atugende maama we yennyini yadda nnyambe omwana wange. and the other comrades present, the stakeholders mu Nansana municipality. Omuvubuka oyo yennyini alafa yakuba kabaawo wano mu mutwe ze mbuzi zino ze mulaba
waliwo omulala bamuyita Maadi yakwata ekibawo n'akinkuba mu mutwe ngono omusali gutufu n'akinkuba mu mutwe bw'ati gajjubira nzibye n'okugwa kwange kwe kwawonya omukazi ne bamubbawo abasobola okumubbawo ntuuka mu ddwaliro nga banjuddewo na kuyowoza mbuuza omukazi bannaye aluwa essaawa eno omukazi ali mu kutya tasobola kugulawo dduuka lye kyokka nga baali kyakala naye nga bali kumpi ne poliisi mu kujja bateekako alamu bannaye ofiisa nsaba ekikirize nze tewambazi bateekako alamu from police station alamu kujja kukwata muyaayi olwatuuka nepapapapambasasi ne badduuka nebeyongerayo oba amaze okukola ekyabo kiwe essaawa eno ogulawo edduuka n'omukkiriza jangu ogulawo edduuka yo jaddirawo yonna baali onoonayo ate n'okujja okugulawo edduuka erirye nga tasasula omusolo obuuze ku batuuze NCRO, OC and DPC. Yaziza mukadde waffe ababisi aba mulungi kiseera kyonna ddala byogendamu bw'oyita security meeting tebalabika naye bw'ogamba nti omusawo w'ekinansi azze kuyinkula amayembe era ne bakola ki so mwekubeko mu ngalo kisirabanga nako abavubuka baweranga 30 misana ne bajja bayiika ku kyalo kyange ne bakuba omukyala nga n'omukyala naye talina kyamanyi ne bamukuba buli eyabuuzanga waayo ono mukuba waati naye yabuuzanga byonna ne bamukuba bonna babakuba bonna nga tetulina maanyi gonna gagamba nti no tusobola okontrolinga abantu abo abaana bali kuno abaana bafuuka bazibu ku kyaki nesanga omwami n'omukyala adde yakutampute ku mukono abavubuka ne bava ekyemmanga abavubuka nga 8 ne bagwa ku bantu nga omanye embwa egudde kamyu ne bakuba omukazi bamwambula naye nsobola okuba nabadde mu mmotoka ne bakuba embwa nti amataala nenyimirira tebantidde ne bakuba nebitwala naye omuntu gwe bakuba n'asigala mu bulumi obw'ekitalo n'olwaleero akyali mu bulumi n'omukyala gwe bakuba ali mu bulumi waliwo omwami Moses bamumenyedde omwana omuto bamumenye omugongo tagenda kudda kutambula agenda kuba mu kagaali lubeerera waliwo omwana omulala wa afande muganda wange ali wansi awo afande Kigozi amannyo omwana bamukubye namugyamu amanyo oba mivaalo 12 gyokasita bakuzuulako buzuuzi balimu no balina amannya galo mugawulirize bulungi bafanda bali wano mulimu ebitiibwa babibajjako dda byaddadde eno kati mukudde eno ffe abatuuze tufunye obuzibu tugenda kwotolinga tutya abaana bano nga tuli wamu ne security abasalwako ensawo ku makya n'olweggulo abakyala abakolera mu butale bakumabanda oba bakolera mu kitundu ekyo naye ekisinza okuleeta obuzibu bassebo ne bannyabo ye mwana waani atumalidde enkoko ku kyalo mwana waani amazze amasepiti ku kyalo mwana waani sijja kugendayo kulumiriza mwana wa gundi bakama bange eyo nsonga nkulu tulabe nti tukolera wamu okulwanyisa crime bano bakasolo group bagenda kubeera deflated we are going to defeat them and they are not going to disturb you nga bwe twakola bano abaana ba ghetto twaba program ennungi ewange eri nansana naku ezo bafunye bikes pikipiki mpya twazibawadde ate nga bagenyi bakulu ab'olunaku olwaleero basebo ne bannyabo nga twefumiitiriza omusezi tumukola ki era nze eddakiika ze ntudde wali amannya mmwe mugabawa gundi abamu tetumanyi naye bafaanana nga ne bwe basimbawo tosobola kumanya nti ono yeki ye gundi twalinga mu nkiiko ezisooka nga buli lukiiko olutuula luba lwakuba OC poliisi nga tegaananga ekyusa mumugoye nti ye ne maama bukyanganzija oba nakakola na 12 naye ekintu kigaana okukola ki okutereera tesigwagenda okukola ki twetaaga twefumiitirize tulabe ekizibu ekinene ku kitundu kyaffe kivaawa yes twogedde ebizibu byaffe mu bagenyi era bagenda kukolako ekisoboka naye omulimu ogusinga obunene gwaffe
ddala bw'oba okimanyi omwana si mutuufu tuddeyo twogere n'abaana gwe kennyini situka ogende mu baya by'okwerinda obagambe mwogereko n'omwana. Nina omuzadde gwe mmanyi yawa poliisi ssente basibemu omwana omwezi ogwo naga mumutwale mumunsibire ategeere nti ensisiki abazadde bameka abatuuka ku ssente eri abazadde ng'asobola okugenda ku ssomero nagamba njawo okubira omwana oyo embooka aga tombuuza yakoze eki naye gwe nkugambye omwana munkubira embooka ameka tulina kansala Namiro Lydia ono nno nga yatwala Matugga apa ku division. Tulina kansala Teopista. They are surrounded. Bagambe bamboli tubasazeeko. RDC tasobola kuba wano, DPC, OC and these other comrades. Ne mulowooza bamboli bana tulo wano. Hakuna. Mboli simanyi kifeesi. Bagambe erije embadde twasangayo n'abasinga bamboli balinga bakambwe nnyo emirundi 105. Okulwanyisa obumenyi bw'amateeka si poliisi si UPDF yokka si bitongole byakwerinda byokka fenna kikola ki kitukwatako tweyambisa emikutu egiriwo okulaba nti tuloopa abamenyi baki b'amateeka ate bwe tuba tubakutte temudduka ku poliisi genda kuteeka osi ku pressure oba DPC twagala bondi ebivaamu nga mubakola kutinga okuva atukiikirira ku district ya Wakiso. Tulina mukama wange Kana Kambata era alina ebigambo bingi byayagala okuba nga agamba abantu b'e Matugga sasa okulaba nnyo ssebo. Tulina mukama wange mu buweereza bw'Egombe atwala ssentebe w'abavubuka Bluwise Sabo wali Gombe. Sasa mukama wange yimuka obuuze ku bantu. Ate ku luuyi olwo tukwataganyire wamu tutereze ekitundu kyaffe. Teri muntu agenda kuva e Kampala enatete okujja kutereza ekitundu kyaffe ffe ffennyini abagenda okitereeza. Oluusi tukwata abantu wano nga teratuuka ku parents naye tubagamba nti no twagala obujulizi amateeka agaliwo abakulembeze abali wano era naawe abasobola tutuukire ku ba MP abatali wano mukyuse ku mateeka tulabe engeri gye tusobola kukolamu gino emirimu. Gano amateeka ge baakola gaali g'abazungu baagajja eri ne bagaleeta ne bagateeka mu Afrika naye bwe tukyusaamu tujja kuba nga tutereeza kubanga embeera gye tukoleramu ya Afrika. Mpulira wano mbadde mugamba nti no osi mulungi era temwagala omwagambye lwaki mubakyusa abalungi bw'aba ali mulungi lwaki wali okasobo. Tweddeko mumubuulire ekibi we kiri akikonjole.